Omunafu nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala weebalire ddala tojjanga okwo ate gwe munafu atanaba kusubscribinga gukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe mu katambi kano tukuleetedde ebibaawo ekiro kamera ziyite zimulengera wala gye zikwata bw'onoolaba akatambi kano ogenda kukkiriza wamu nange nti wamma ddala ensi eno mu budde obw'ekiro naddala mu matumbi ebeera ku kifuulannenge oba ogenda kukkiriza wamu nange nti wamma ddala mu nsi muno tetuli ffekka tulina ebintu ebirala ebiri naffe mu nsi muno era nga bannaffe mu ngeri eno otukubiriza onyiikirire ennyo okusaba kubanga mu nsi muno tutambula n'emyoyo gye tutamanyi oba mu nsi muno tutambula n'ebintu bye tutamanyi awo wennyini w'oli w'ovudde w'ogenda ekintu kino kisobola okubeerawo ate ng'oba oluusi kya bulabe gy'oli kale nno bannaffe akatambi kano bw'onookalaba ogenda kukkiriziganya wamu nange nti wamma ddala obudde obw'ekiro ensi ebeera ku kifuulannenge oba ogenda kukkiriza wamu nange nti obudde obw'ekiro wabaawo bannannyini nsi abalala abaganda bagamba tinnyinimu waataba ebikere bitemba enju mu budde obw'ekiro eyo mu matumbi waliwo ebikere ebitemba enju nga bannyini nsi beebase kale nno bannaffe obudde bw'ekiro obwo buba bulalamu era CCTV Cameras zino oba kamera zimulengera wala ze zigenda okukakasa embeera eno ebintu bino si bya AI wala bya ddala kale nno munaffe weekaliriza amaaso otunuulira embeera eno nga bw'ogenda okulaba mu CCTV camera. CCTV camera zikutte ebibaawo mu ttumbi buli alaba ku butambi buno oba buli alaba ku footage ono akwata ku mutwe oba asigala anyeenya omutwe ng'embuzi etenda enkuba toseguka osobola okubeera nga weekenneenya tunula nkaliriza ng'alagirira omusota osobole okulaba ebigenda mu maaso mu katambi kano wamma ddala w'onoobiraba ogenda kakasa bulungi nti ensi ddala erina oludda olulala obudde bwe bufuuka obw'amatumbi mu bintu bino tukunokoleddeyo ebitono ennyo naye nga bingi ku byo ky'oba okola weekaliriza amaaso toseguka osobola okulaba akatambi kano okutuusa lwe kagenda okuggwa mu bino mulimu emizimu egirabika mu butambi nga mito ate ogenda okulaba nga gikula mulimu ebintu ebirala ebirabiddwa mu butambi nga bitambula ng'abantu bino birina amagulu abiri ng'abantu wabula ekitundu eky'omu kiwato okudda wansi kye kiba kitambula ng'ekya waggulu tekiriiko waliwo ebintu ebirabwako nga bisooka kubeera ng'ebisolo wabula ne bimala ne bifuuka abantu ate bwe bimala ne byesogga amayumba g'abantu bigulawo bulungi enzigi ne byesogga amayumba g'abantu ekiro mu ttumbi nga bo beebase bingi ebirabiddwako nga birabika ng'abantu ne bitambula bulungi kyokka olumala ne bibulawo waliwo ebintu ebirala era ebiringa emyoyo ebirabiddwako mu butambi buno nga bitambulira mu kibinja kale katugambe kabwonoolaba abantu abatambulira mu bibinja nabyo bwe bityo birabiddwako nga bitambulira mu bibinja waliwo ebintu ebirala ebirabiddwako nga biringa abantu era nga bitaasa abantu obubenje ng'omuntu aba agenda okuggwa akabenje bwe bityo ne bimusikawo omulundi gumu bwe kimala omusikawo ate ne kibulawo abeera ng'omuntu nga yamusikawo naye olumala omutaasa akabenje ate n'abulawo waliwo ate ebirala ebirabwako nga byo bireetawo obubenje waliwo ebirala ebirabwako nga bisitula emmotoka ziruguguma bino nno byonna biba ng'abantu naye ogenda okukaliriza amaaso nga bibulawo ekikakasa nti tebaba bantu wabula biba bintu oba giba myoyo egyekweka mu bifaananyi by'abantu oba mu bisolo ne bimala ne bibulawo mu butambi buno mulimu obusaka obulabwa ate ne bubulawo bingi ddala ebiri mu katambi kano ky'olina okukola tunula nkaliriza ng'alagirira omusota osobole okuba nga weetegereza embeera toseguka tuula okkalire olaba akatambi kano okutuusa gye kaggweera era bwe kanagwerako ojja kuba otegedde bulungi nti wamma ddala mu nsi muno tetuliimu ffekka waliwo emyoyo emirala era kino kijja kuba kikutwala mu kwongera ennyo okwennyika mu kusaba
naddala obudde bw'ekiro abantu bonna nga beebase emyoyo gino oba ebintu bino mwe bisinga okutambulira. Kale ke katambi kano ke tukuleetedde olunaku olwaleero nga bw'ogenda okwetegereza. Yongera okwekaliriza amaaso olabe ebibeera mu nsi naddala obudde obw'ettumbi. Bingi bitanokodde eyo naye nga mwe biri mu katambi kano. Gwe tuula ntende toseguka kalira amaaso ku lutimbe wekkaanye bulungi embeera yonna nga bw'eri mu katambi kano nga footage ono agibwa ku zi cameras zimulengera wala CCTV camera ezibeera mu maka g'abantu ku makubo ne mu bifo ebirala. Kale munaffe y'embeera eyo yongera okwekkaanya.
CBS FM.